على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yes, class monitor saba sebo tutandike omukolo mbutongole tulabika tutandise omukolo mbutongole class monitor saba sebo tuingire mu class seka tujeko ebigenda maaso sawa zino dhikiri zonna ate wamwe tukoze bulungi tibude bwa kumacha tuli mwadhikali mashaallah aliyo kumpi ne class monitor nyamba mungambire asoke ajeko tutandike omukolo gwaffe obutongole inshallah taala saba class monitor muzinda luguzeke eno saba class monitor muzinda luguzeke eno naam. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tuliba mukisonna ku lwaleero nga bali bwengo ava mu lubuto era dda mu lubuto ye muntu ali bwengo abo wambukisa nnyo nolwekyo tuli bambukisa nnyo naku lwaleero olwaki kyaze naku lwa sande yensonga lwaki tuli bambukisa aja tigoba tugamba lwaki tuli bambukisa olwaleero ayogedde ekigambo nti okuva mu COVID-19 naku lwaleero tutandise mu butongole the physical darasas ez'okujja nitubeerawo. Darasa eno yavaamu abawalimu bangi ne bamaseeka bangi nnyo era gye wangali eyo bakola ebigambo bingi ate ebinene. Wentunulako e Netherland ndaba bashagaafu bamaseeka abanene kati baliyo bali mu kuweereza ne shagaafu training yona gyayina ya darasa wano. Wentunulako mu America ndaba Seeka Mamulaki Seeka Mamulaki Ababakari mulimu gwakola gwonna ali mu training ya darasa eno fedala nga akyasoma n'abalala bafaanana. So amashayikh bangi mu nsi ez'enjawulo bavudde mu class eno eyitibwa the class abaseeka abasomera ku biraali ebawa omukisa opractice nga bebasoma ebanga college ebanga byakusaaga naye nga ate it's a training in its own oba on its own. It's a training mu mbeera yaayo. Nolwekyo ku saidi y'amaseeka tufune amaseeka bangi nnyo nga bavudde muki mu kiraasi eno ate nga bali practical gye balaze yonna buli omu gye bali abali German abali Canada bonna buli omu gy'asinziira baweereza oluweereza nga lulungi n'abali Saudi Arabia olaba nga bagasa umma eno mu mbeera abashayikhe baffe bangi batugasa abala batandisawo n'amasomero olwaleero gasomesa umma okufa obufi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abongere obulungi era abateera mu baraka. Era darasa eno evuddemu bajjuma tefa nga ejjuma zabeeranga mu mizikiti nga imaamu tazze sebo nga olwo tebagenda kusaala tarawiya ne sola tefa bava mu darasa muno nga basomeseddwa wano yasaruna ne Qur'an. Ndowooza abasomeseza ku bantu Qur'an mubalabye nga bali wala nnyo ne wabeera nga ali mu masjidi eyo abeera nga alina edduwa gyakulembedde wali wano bashekhe abamaanyi ne bakulembera amaduwa eyo abeereyo nga abaana beta basomera ku dduwa
abera mmakage nga inosomeddwa wagende waja kyono n'abaana baayo naje n'abaana bonna n'amaduwa abaana ne bakulanga bamanyi nti inosaba okitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'ekyo kiva ku maama ne taata nga yonna training yaviira ddala wano nolwekyo twebaza basseeka baffe n'abawalimu baffe ab'enjawulo abatukumaakuma okubanga tujja mu kiraasi okusoma ebigambo ebyenjawulo n'okubanga twongera okutegeera eddiini yaffe Ajimakumbi oyo anaatujulira olwaleero ssebo imaamu waabulaabulawo khatibu w'amaanyi wano katikati mu bwayise akwata ekituuti agenda n'avayo nga erina anekaanekanye ng'omulangira n'akwata ekituuti era ssebo wagemala n'agenda eyo gy'agenze bayinza omulengera mu muzikiti ne balowooza nti Sheikh Kabiru okuvawa okuva bwayise seka w'amaanyi nnyo ye principal wa Biraali ayinza okuba nga yakulya sharia naye nga avudde muki mu the class asomesa bano bakyazze bade basomesa kyazze no mulaba seka w'amaanyi nnyo mulabanga ki etandika no just mu class awansi ddala naye olwaleero kati ali mu thanawi yali mu tafiz nga jano n'asomesa kati ali mu thanawi naye kuva mu tafiz adda mu primary paka wazze nga atambula olugendo lwe era sheikh wa kiraasi eno mukulu nnyo n'abasigadde tulina abali mu Bungereza etiimu eri Bungereza East London n'abalala abamu tebali practical balimu naye abamu bakola omulimu gw'amaanyi naye nga above all kuliko class monitor oba class monitor yabujja mu class n'abujja wano n'abutwala time neetuuka nga ya COVID-19 naga tujja tambuza Zoom classes to date zikyatambula era class monitor omulimu akoze mu nkola esaanidde era egwanidde tuli basiimu nnyo olwa class monitor Allah tuli basiimu olw'omusajja gwatuwa oyo watuwanga ekirabo nanyini tandika class eno nga yakamaliza degree ya pharmacy Mbarara University naga atandike ne bannenge batandika class netandika n'abayizi betandika nabo Dr. Kagombe Dr. Senkungu Dr. Alawi ne Ajimakumbi later Ajikadunabi omulamuzi omukulu n'abala joined us and later people like Masika joined the class ngenzo okulaba nga Hajjat Masika Sumaya she's on board today abantu bade balinze class sabo class monitor abantu bade balinze class womuli nga bonna bajirinze eninda enjawulo abala bakyali mu kukubo abala they are joining us kyabeeyi nnyo kyanjawulo tusaba ekitiibwa Allah atatusobose okuba tuddamu gitambuza inshallah taala tujja kusinziranga wano omwalimu n'atuleese abeere nga asomesa then n'abali mu nsi yonna bajja kubanga batulaba mu mbeera zonna mujja kuba mutulaba mu feeds ez'enjawulo live feeds ez'enjawulo tugenda kubaako byetutereezaamu inshallah taala media the class media team ejja kuba ekola omulimu ogw'enjawulo nga gwanjawulo ddala ngaeteekateeka ebintu bino okubanga bituuka wonna ebinaba bituuse inshallah taala n'olwekyo twebaza class monitor olw'omulimu gwatambuza sebo weebale class monitor ne banno bonna mu tiimu emwe waliwo abakwasi b'ensawo ya kiraasi naye ate bebateekamu ate bateekamu teri n'omu asonda ssente mu kiraasi bateekamu ne balabirira kiraasi eno mu mbeera ey'enjawulo tubebaza mu nneebaza ey'enjawulo tusaba Allah abawe obulungi abatwale Makka ne Madiina abasiime abongere buli kisi kye mwetaaga ekirungi jazakumullahu khaira ne twebaza abayizi abali mu diaspora abatambuza dalasa eno Zoom classes abazambuzizza mumala ebbanga omulimu gwe mukoze gwa bbeeyi nnyo from where or wherever you are nimbanga ne mutula mu class obudde tukimanyi obudde wammwe gye mubeereeyo America obudde kati bunaba kukya budde sawa ziri mu 8 oba ziri mu 7 Bungereza bwakakya kati bakamala subuhi as I speak to now Bungereza bakamala subuhi Canada tegeti ne bitundu ebirala naye nga bagezezzaako nnyo okubanga batambula ne class mu ntambula egwanidde era twebaza
mwena abayizi ababaddeko mwebali nnyo mwebali ddala kutambuza class nesigala ng'ekyaliwo. Since COVID-19 tubadde tusoma buli lwa Sunday tuliko n'ennaku ziwateekamu ennaku endala olw'okuba buli twalina bungi mu COVID nateekamu n'ennaku endala at least okwongera abantu okuba nga tubakwepinga bize nga bakyali ewaka. So ogwo mulimu gwe mwakola gwa bbeeyi era gwa njawulo. Nsaba ekitiibwa Allah abatuweere obulungi. Ab'emikwano abalungi, olunaku lwaleero mukkirize oluvannyuma lw'okwebaza abantu abo, okwebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, okwebaza nebaza ate abayizi abakedde olwaleero mu kilaasi. Bakedde dda, bakedde dda, sawa zigenza okubeera 2 wano nga abayizi bakoze eki, batuuse dda. N'abamu abatuusiza apologies zaabwe ng'omulamuzi Kadunabbi, Alhaji Farouk Kadunabbi, the doctor, insha Allahu ta'ala. Byonna Allah bimuwadde, byonna talina kyabanja. N'obwali mwali mu kumusoma kati ate kirasi yazzeemu talina kyagenda kwekwasa. Alhamdulillah, tubebaza mwenna abasobodde okuba nga mubeera mu kirasi olunaku olwaleero. Mikwano abalungi, lunaku olwaleero Obusiraamu muno Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga atandika obutambuza butandika mu mbeera ya kimpooze. Tujja tunuulyako background y'Obusiraamu muno nga butambula era nga Nabbi atandika okukola daawa. Allah amussaako obubaka era daawa yagikola atya ne rijalun hawla, abasajja ab'enjawulo ab'enkizo abaali awali omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama n'omulimu gwabwe gwe baakola mu kaseera ako. Tulabe naffe buli omu gy'asinziira mu myaka gyo, mu bunene bwo, mu bugagga bwo, mu bwavu bwo, mu irimu gy'oyina, maadha amilta, kikyokozeewo okubanga tanshur hadha ddin, osaasanya eddiini eno, osaasanya daawa. Message eno eva minka ila ash-shakhs al-akhar, okutuuka ku muntu ow'enjawulo, omuntu omulala, okutuuka ku b'eŋŋanda, ku baneighbor ne ku bantu betambula nabo mu mmotoka eza taxi, betubeera nabo ku mikolo, nti message eyo ebatuuseeko etya abantu betusoma nabo, abantu betukola nabo, abantu ab'enjawulo abo. Tujja tunuulira olunaku lwaleero biidhnihi jalla waala. Omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama yatandika daawa ye tussa Islaamu at practice, kyetwagala ekikulu ennyo. Yatandika daawa ye ng'ali mu Makka. Watandika daawa mu Makka, wekitiibwa Allah amaze omumussaako obubaka. Waliwo omukyalo omuzira ennyo eraba nga omusajja ono akkiddwako obubaka n'akola omulimu ogutaali mwangu gwa kukoleka. Abantu abamu ku ffe twandibadde tuddukawo buddusi abakubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam avudde mu mpuku najja ng'agamba zammiruni dathiruni, oba oliawo twandidduseewo buddusi mubeera gye yajjiramu ng'alinga atabitegeera, alinga avuddeko, alinga atamanyina talina direction, naye nga ebituuseewo bibadde bikambwe, bibadde bimutiisa, bimucyankalanyiza, bikyusizza mu system bingi nnyo ebyakyuka ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukijjanga akankana yajja ayogera ekigambo kimu ye natrembolinga ye nashivalinga agamba dathiruni zammiruni, mbikaako mbugumyako, teeka mu ssuuka, kaseera obeeko omulimu gw'onkolera. Omukyalo oyo n'awulira ebigambo ebyo, ayitibwa Khadija, n'akola omulimu gwe mu nkola egwanidde, newayita akaseera ng'akyagukola paka Allah subhanahu wa ta'ala yamussaako ayat, n'amussaako essula 2, amugamba nti ya ayyuha almuzammil ya ayyuha almuddathir. Naye ebyo byonna nga bituuseewo yagamba nti embeera ensobedde yadduka ew'omusajja kakensa
yali musajja musomi wa bitabu nga n'emyaka gyakulamu awamu n'ekyo nga anko we tegeti bamuyitaani ani Buniman wanji Warakatu ibn Nawfal yadduke wa anko we ayitibwa Waraka namunyumiza ebigenda maaso nabiche bituuseewo amano munyumiza ebigenze maaso nebituuseewo nawulira message nagamba nti hadha namus alladhi unzila Musa oyo nayitibwa namus mulimi lwa akaseera ku Luwarabu olwo olulimi olwo olwali lwogerwa mu kaseera ako yali ategeeza malayika ayitibwa Jibril yatambuza obubaka oye mubaka okuva eri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eyakkanga ku nabbi Musa era yamuleeteranga obubaka ayitibwa Jibril alayhi salatu wassalamu amala omukakasa nti oyo nno namus tokubagana omusajja oyo agenda kubaako ekigambo ekyenjawulo tomudduka just mukumekume omukyala n'akomawo ng'amanyi nti kyakutta akutte giraasi akutte ji akutte kyatika kyayinza kulabirira atuuse ensonga ne message n'obubaka obw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era n'akomawo Khadija n'akola omulimu omulungi omusafa ogw'ebbeeyi ogutaali mwangu nnyo kukoleka kyobulaba omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mu bulamu bwe ng'ali Madina awasizza abakyala bala bangi yabeerangawo n'amujjukira naye ng'alina byajjukira nti mu tayimu eno gundi yandibadde anzikiriza yandibadde angumiikiriza bwe bamusinga nange ali mu birowoozo ne bagamba nti azze era oliko oyo era gw'olowoozaako n'abagamba ng'abalaga eddaala ly'omukyala ayitibwa ani Khadija n'eddaala lye yayina okubeerawo kwe tegedde ne embeera eyo Allah tuuska ogissaako essuula bbiri nga zimujja mu tulooto zimujja mu comfort zone zimujja mu mbeera eyo kitegeeza nti Khadija yakola omulimu ogwali ogw'enkizo ogwali ogw'enjawulo omuntu omukamfatinga omuntu omuddaabulula omuntu omuddaabiriza tegeti embeera eyo tiyali nnyangu Khadija n'abigumiikiriza byonna ebyaliwo oluvannyuma yakola omulimu gwe mbadde njagalamu Khadija ne ssente ze yekennyini n'azikwata n'agula ennyumba mwe baasooka okusomeseza eddiini eno nyumba kyeyo nyumba kiki yagula wangi mwogere nnyo Darul Arkam y'ennyumba eyo Khadija ne ssente ze gye yawaayo ng'egenda kusaasaanya dini almadarasatu al-ula essomero eryasooka mu umma eno omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama we yasomeseza eddiini eyitibwa Darul Arkam ennyumba eyo eryali ennyumba ya Arkam ne bagigula nabbi sallallahu alaihi wasallama n'avanga ewuwe kwesobola baleeta bajja mumalako embeera bajja mumalako ki okuleeta basahaba osomera mu nnyumba ye ng'abasomesa eddiini kyali kijja kumalako ab'omu maka ge mirembe oluusi mubeeramu n'embeera oluusi mubasahaba si buli omu yenna nti anaasobola okugumiikiriza ebyewaka right n'omukyalo oyinza omujja emize kyobulaba abantu abaleetaleeta abantu ewaka oleeta ono mumalako abakyala abamu emirembe tegeti abantu ne batuuka otuba nga bava ewaka ssaawa 6 gwa kiro ssaawa 7 gwa kiro bali waka banyumya biki bakeera ssaawa 12 oluvannyuma lwa subuhi ne bakeera ne babeerawo paka ssaawa 6 misana bano tebalina byakola nina famire empitirivu zisasise mpitirivu nnyo nga olw'emikwano gye tulina tugireeta nitugiteeka ki aja tinafumba ka caayi ninatuukana nga nyegwa tetulinaawo kadde kaffe mikwano gyo abaana abuwala bangi banoba nga talina nsonga emunobya wabula omusajja ono talina oda waka tomala galeetaleeta ki eno nnofunamu ekisomero ery'okuyiga kyomubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam eyandibadde aleeta basahaba wano ewaka yafunayo ekifo ekirala wagenda okukola ki osomeseza notuusiza obubaka wagenda okwegazanyiza awamu n'ekyo ng'ewakaawe yandibadde yeegazanyizaawo nnyo okusinga ate ekifo ekirala naye basobola okufuna ekifo ekyenjawulo
naye bange basomesezaamu. So tubeereko ne limiti, alright, tubeereko n'amateeka, tubeereko ne guidelines, tubeereko n'ekitiibwa kituwe waka n'abantu baffe bassaamu respect. Abantu kale bakyale naye lwa mukolo kale bakyale, si buli kaseera, si buli kaseera. Tuli baafizu ne kaseera twawasiza omukazi mwena mwamuwasiza tuli baafizu baafizu twawasiza omukazi buli kaseera badduka buli kaseera bali tubeeko n'embeera right gye tusse waka waffe obutamalaako ku bakyala bano mirembe. Nabo bantu bava mu mbeera mubitegedde ate naawe oba oyonoona amakaago. Ambayo kiso emu nga ya Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud yafuna obuzibu amala okuwasa omukyala, yawasa omukyala nalungi, yani mukyala nalungi nnyo mukyala muwanvu nga mulungi kalaala, omu ku bakyala abaali abalungi mu kibuga Madina yamuwasiza. Atuuka Ibn Mas'ud akyaza, bamaze okuwoowa abantu bajja omugole mu kisenge, omugole amaze okuva mu kisenge, kati abantu bakyala. Mu bakyala mwalimu abasajja nga bakula mu nkula nga ndabika nnungi, nga bakula ne bamalayo bagoggoofu. Ani wano asinga obulungi n'endabika ennungi? Kyazze kale alhamdulillah, kati nga bagoggoofu nga kyazze, siwe kiri nga balina kasimayiro nga kaki kyazze. Abasajja abalungi ddala ab'obuvunaanyizibwa, Mungu ateekemu omukisa ya Rabbi. Haiti yeeyo egamba sayizi etya, ne bajja Hajjati yatunula n'atuuka basavya ka chai namuna ku basajja abaziga nabayina bikasi nungi. Naye Allah ali yawa Ibn Mas'ud ekigezo nga kyengera kya China, naye nga ate Allah yamuwa omu yekkali mu abasajja enkwatangabo tobabala. Ibn Mas'ud Allah ali yamwazika ekitone oba ekyengera ekirabo ekyobumpi, kyali kigezo kyamaanyi nga mumpi, era basahaba bamuyitanga nisfu saq yamanyage. Bamulabanga nga alina kya katugeza anoga muyembe ng'abuuka oluusi n'omusekerera nga nakyabadde anoga n'omusekerera anoga mucungwa ng'alina okubuuka musajja wattu nga tatuukayo ne bamusekera. Amannya ge baamuyitanga basahaba nisfu saq, nti ye yenkanankana afu ya ntumbwe, ali dwafu Ibn Mas'ud. Kati olw'obumpi bwe yayina omukyalo oli akosijja kakomyawo bamusekereranga Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba basahaba bannange gwe mulaba entungu eyo gye mujerega esinga otera ku minzaani obuzito bwe bwayina businga sijjukira figures yayogera naye yageza ku kintu eki n'abalaga nti Ibn Mas'ud munene. Ibn Mas'ud Nabbi gwe yasindika n'ategeera olulimi lw'Abaju mu weeks 2 naddamu n'amusindika ng'amanyi buli kimu kyonna gamba gurama w'Abaju, gurama w'Abaganda n'omutegeera, n'otegeera ngero bikokyo olulimi lwonna buli kimu kyonna ng'akola ki okuva kuno ne bagamba agenda Haji Makumbi oyiko olulugwara Ibn Mas'ud nga bamusindika wonna okuyiga ennimi nga mwangu nnyo. Allah ali yamuwa Ibn Mas'ud alina ekyenkizo nga musajja Qur'ani eno alina ki. Ibn Mas'ud alina ekyenkizo nga musajja alina amagezi. Kati ebyo byonna bye yalina n'ebirala bingi, era nga mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam alina eddaala ery'enjawulo. Ibn Mas'ud bakyaza abagenyi bali mukyala tunuulira abasajja abagoggoofu nga kyazze, abasajja abatunuuliraga bwe baavaawo mukyala n'agenda ewa Nabbi naga ya Rasulallah ekindeese wano kutwawula mwaba kamala wiiki emu omusajja akoza ki akuba ayomba naga nti omusajja swahaba wo sijja muwayiriza talina mize mikyamu tavuma takuba talina kiki. Kati ate kiki ekikuleese lwaki oyawukana naye? Naga ya Rasulallah sahaba omusajja wa ddiini musajja wa mpisa alina omukwano tabalaako mu kisenge alina ebizibu bamubuuza kyanagamba nti wallahi ekindeese kiri kimu kyokka wenyimukawe nti mulabanga mumpi na wankoma wano enda munyooma ekindeese kutwawula saagala kunyooma ani mwami wange. Twakyazizza abagenyi
nemba nuli omwami wange nga bawanvu balabika bulungi negomba kale singa be basajja bange kale singa bwe kuba okuli wange kati ngenda kwendira mu bufumbo oba omusajja okumunyooma nisagala munyooma obitegedde togere kwani ebunani era nabbi n'abaawula Ibn Mas'ud bamutumya oyajja namuga ndi akati nakoze eki kyatolina kyonkoze kale namugamba halego gali ga nimiro ya ntende yali amuwadde okumanya ali mugagga namuga yamuwadde nimiro ya ntende abamanye Madina nimiro ya ntende nimwe emiti egiwera kuddala nga 6 oba 5 ge gali amahale geri amuwadde namuga akati sikiriza ngongereko ennimiro endala naye osigale wange sajja naye omukyali ali amuwa ekitiibwa kangongereko ennimiro endala naye osigale wange namugaa nti saagala mahalego saagala nnimiro za ntende kale kangongereko nfune ne golodi nagaa nti asina kyenneetaaga Ibn Mas'ud nakkiriza mu magulumi n'amazzi gange akaaba nagaa niyo okumanya nkwagala nnyo ennimiro ey'entende gisigaze nze nakuwadde mahale gago era gasigaze sigenda bikujjako ate neno gye mbadde nkuwadde oye Ibn Mas'ud oba sahaba bumubaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama obitegedde oba lwaki natuuseewaawo wangi okukyaza abantu muki abantu abo bafuuke baleetera abantu bano okulowooza sigoba bagenyi waka temuntegere bubi sigoba bagenyi waki naye ebiseera ebisinga obungi si buli omuntu alina okukola ki obitegedde abantu bakyazeeko tuba tubakyaziza bagenda n'ebisiraani Allah n'aleeta ate ne bajja n'emikisa naye banaaba okubeerawo buli kaseera buli lunaku bwe batyo bamalako famire emirembe saba Allah atuwa obulungi nolwekyo ennyumba y'omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ennyumba gye yasomesezaamu Daaru al Arkam nga sente za Khadija yennyini yazisaamu kyova olaba mu kuyamba mu ddaawo eno n'okusaasaanya obusiraamu eno teri mukyala teri muntu yasinga Khadija kubusaasaanya teri muntu yasinga Khadija kola busiraamu teri muntu yasinga Khadija kola ddaawa ng'oggyeko omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam era Khadija n'akenkizo kaalina eyasooka okusiramuka mu bantu bonna abamugamba nti ani yasooka okusiramuka nti Abubakari Bakari yali waaki yali mbasajja abakulu naye agenda osiramuka ng'ennyumba ya nabbi yonna ekoze eki nga Zaidi akoze eki nga Ali akoze eki era abo yabasingana bakoze batya basiramuse ennyumba ya nabbi nga Allah yagamba nti wa anzil ashirataka al aqrabin sosa n'abantu abakola ki tulina obuzibu olwaleero nti ffe twagala nnyo abantu b'ebweru bakole bye twagala ne bye tubagamba naye abaffe ab'omu nnyumba n'omukyala ewaka nga tasaala na sola niyo bamukambwe ennyo ku bantu baawa tuba bakambwe ennyo ku bantu b'ebweru naye nga n'abaana ewaka tebakola ki tuba bakambwe nnyo ku bantu b'ebweru naye nga ne maama wo akuzaala tonnamukolako ki birekerekese oba abantu baffe ab'okumpi ab'okulosegere abantu ab'ensonga be balina okusookerwako bweba ddiini yakusomesebwa tutandike n'abantu baffe omukyala tujja mu ddalasa tubadde mu mbeera nga tusoma kirasi nga omwami ajja ne mukyala we mutha class nonanga Dr. Sewanyana ngali ne hajati we Dr. Kagombe ngali nani Dr. Alawi ainani Alhaji Makumbi ali nani Haji Kaduna Binga ali nani bonna batunulirawo ogenda ulanga buli omwajja ne Miro ngali nani buli omwajja ne mukyala we n'abaana ne bajja nabo tutandika ne famire zaffe abaana ne basoma eddiini eno nga bagijja ku kikolo ku nsibuko wano ebagijja ne bakulanga bakimanyi eddiini ejjibwa mu mizikiti ne bakulanga bakimanyi mulina okubaamu empisa ne basoma era abaana abo balina enkizo ey'amaanyi ne gye basomera ne bonna baali wano ne giwangaali mu bulamu bwabwe Allah subhanahu wa ta'ala baraka nazibassaako nolwekyo bwe tuba tukola ddaawa tunyumya bwe tufunamu ebyokuyiga bwe tuba tukola ddaawa tutandike n'abantu baffe ab'okulusegere tekigasa kubanga abantu bo abakuvunaanizibwako number 1 ba first hand abo abatandikirwako nga bo
essala tebazisaala ne Qur'an tebagimanyi kale ayinza obata kyasobola kutereeza lulimi naye abaffe mutereezeeko ebikola ki ebigwanidde saba Allah atuwa obulungi erujja kwewaana abamu naye ze mba ndi mu P5 ntandika okusomesa maama nzaala P4 ndoza P4 right noga kino na kino na kino yes P4 naye ntandika okusomesa maama nzaala then naye nsomesa bamaama bange bonna ndi kumpe bantu bamaama bange bonna nga ndi mu P5 one by one abamu bamaama bange abanzala niga ali mbatata balala mama bafe ne baganda bafaawo bazalibwa tuzalibwa no mbatata bala no sale kubo no gene mama manalongo ningo limpi 5 no someso no no someso oli ekazowa ni waffe simanyo ba mumbikola se wana nende kati just speaking gachi no mano osala no vamba mama abo no dambaganda baba mama P5 no vayo kwamba mu P5 unzo kola P7 no vayo ba mu P5 then nenkola ki kanenza kubirali nenfuuka ensonga era muzeyi natukwasa dalasa zatukwasiza tandika n'abantu bo neta iyat mama otagimanyi nekuli wallahu ahad mama otakola ki tandika n'abantu bo nabbi byatandika nabo era be basooka okukola ki osiramuka mukyala we yasoose ne kuddako abantu b'omu nnyumba abaana b'ekibuuzo basaala atulaba ku mitimbagano gy'owangaalira eyo balina eddembe abaana balina rights ez'enjawulo yes they are exercising their rights yes era okyo banyiiza bayinza okuwaabira naye obakwaza approach ki gyobakwasiza obaagazisa eddiini mbeera ki gyobataddemu okuba nga baagala eddiini n'onooba toliiwo nga banaasigala nga bakyali mu busiraamu n'onooba toliiwo bajja sigala nga beewala emize emikyamu ng'ebisiyaga n'onaaba toliiwo bajja sigala nga beewala enjaga n'onaaba toliiwo bajja kukuŋŋaanya baleete emikwano emirungi egi-addinga value ku bulamu bwabwe bafune abantu abalungi abewangaa nabo enno nsonga nkulu nga tutandikidde ddala mu ddawa y'omubaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam kubanga buli omu yenna mukozi wa ddawa tegeti ballighu anni walau ate kullukum mas'ul ay hadisi tandikete kullukum ra'i mwenna muli baki buli omu mukulembeze buli omu agenda kubuuzibwa buli omu alina obuvunaanyizibwa ku bantu be basumba kubeewaka credit goes ku bahaji ba kilasi eno abakozi omulimu ogw'amaanyi ennyo mu bahajati bammwe nsaba Allah abawe obulungi you have done enough masha Allah you have done at least something tremendous work at least buli omu ngezaako kukola kyayira ku maka agamu nenkyalira wano na wano na wano credit goes ku bahajati ba kilasi eno abakozi omulimu ogw'amaanyi ku baami baabwe era babasaamu amaanyi naku lwa kilasi tugende tusome tegeti agino ne zakato wa tandika okuwa zaka abaana baffe balina okusomera mu masomero g'eddiini bahajati ba kilasi eno balwanye nnyo abaana baabwe okubeera ba afizu abaana baabwe okusoma eddiini mu masomero ag'eddiini nga bakyala be bakitandise naye nga byonna Allah subhanahu wa ta'ala abasobozesezza nga bategeera obukulu bwaki tutandike n'abantu baffe bahajati abo mubayigiriza eddiini bwe mubagazisa eddiini bajja gajagazisa abaana right bwe mussa eddiini ewaka abaana bajja kukola ki n'abazzukulu pretty goes ku baaji ba kilasi eno abajja abaana mu masomero gali mbayina bamanyi one by one ng'oli yali asomera mu senti gundi oba essomero ag'amaanyi agogerako mu ggwanga naga nti omwana ng'agende ku biraali asome kagende asome eddiini ekatalimwa kagende ku kazo Islamic Center asome kajje egingi asome ne mujja abaana bammwe mu masomero ago nga totunuulidde bizimbe right totunuulidde embeera nandabika naye nga otunuulidde quality ne content ki ekigenda okuvaawo
ninga agamaanyi gonna gaba haji ne ba ajati bassa kimu ne bassa eddiini ewaka mwebale kuzimba famire zammwe ekyo mubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akibwako eddiini eno kyatandika nakyo ye point gye drivinga atandika n'ekyo naye nga atandika nawaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atannakikola olabye anagenda okikolera olowooza n'okikola ddi ng'omaze kgenda mu kabbuli kuliko abatuwadde ebiraamu naga seeka mayambala abaana bange batwale basomesa eddiini ovunaanyizibwa nakusa mu kiraamu naye nga ye abaddewo ng'abaana basoma mu masomero ago nga ne kenyini akimu tebasobola kugyawo wadde fatiha nga tebasobola kugyawo wadde sola bino bye bagamba ebiraamu by'abantu bingi byendimu bye bankwasizza bingi bye bagamba mazima kunze kwennyini batandikira nga nkyalina wano mu biraali ne bagamba nti nze bampa obwa chairman wa ddawa nga ne mu senior 2 wano senior 2 ne batandikira wano kunsambiraamu naye ng'oli akulamira naga seeka abaana bange n'omusina ku kitanda naga seeka abaana nkusoma eddiini Mungu n'amujjulula n'otandika okulwanagana ne family bataata abagagga basenga abagagga abamanyi gali amasomero in courts era bagamba nga yeta yabatwalayo nolekyo onoova mu nsi ani anaabikola ebyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala obitegera ebigambo bino Allahumma kola kyosobola okukola ng'okyakola ki era kyoyagala abaana bo babeere sooka okibeere ate okibaseemu bikole era obibalage eno yente ne bannabbi abakulembera bwe babuuzanga gotulakuna abaana baabwe kutereeza ddiini waka ma ta'buduuna min baadi tegedi Ibrahimu watu yali Isaac Yaqub Ismail mugenda kusinza ngani munaabeerangawo mutya ani anaabazzanga eri Allah subhanahu wa ta'ala abaffe wenna abanvudde mu nsi mugenda kusinza ki ensi weenakuba ne bikujja bica ogenda kubeerawo otya ebyo nno bewaaba tebaakola omulimu ogwo nabbi kyatandika nakyo sallallahu alaihi wasallam n'akisiga mbasajja n'abazaana abali mu nnyumba ye bonna abali mu nnyumba ne bapiikinga eddiini first hand nga bagijja ku mubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mubitegedde Ibrahimu yabuuza Yaqubu yabuuza baddamu batya na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Isaac ilahan wa nahnu lahu nebiyogera ekigambo nga naffe tuli basiraamu tugenda kusinza Katonda oyo bajjajjaabo your ancestors bajjajjaabo fe tumanyi okulanya olaba ne Allah neyo alanyeza atugamba mu Qur'ani tumanyi okulanya wano oliani gwani ndi muzukulu wa gundi ni muzukulu wa gundi kama ka mukadde ni muzukulu wa gundi ni muzukulu ABCD paka lootuuka ku wakasolya niyo yogera family yo noyogera omutuba noyogera olunyiri noyogera kikaacho ne bakutegeera nti jajjaawo mubajjajjo inamu abajunguti toli wa bulijjo mubajjajjo inamu abalwanira eddiini eno toli wa bulijjo era noowe ekitiibwa family zammwe family yo noga nti kitange yakola ABCD ne jajja wange yakola what n'olwana sinza baswaza nze nfumbiza ntyo omwana nga mufumbiza omuntu atali muwati atalina shahada atandikire ku nze nfumbiza ntyo omwana wange omwana wange omulenzi abeera atyawo ng'ali eno kitengejjo omukazi gwayina asabira eno wa musalaba ate nze obitegerekese ebyo byonna bitandika naawe munasinza ngani nga nvuddewo munatambuza mu ky'obusiraamu nga nvuddewo ebyo mbisige mu baana gye bali Bungereza bali America bali Canada bali Germany otherwise mujja abantu abamu bajja kubeera ng'ono nina abazadde basatu bakumyewo abantu okuva e Canada ne bajja wano nga bakaba amaziga bagagga balina ssente motoka bagwazirira zamalayo ne banoonya ne bagamba seeka twagala bunki seeka twagala sijja kugera bye batuukirako mujja bategeera kuba bali prominent bagagga balina ssente ne banoonya aje nanoonya omujaji omu nangati seeka yamba okoleyo kya baana boogera nange omu ku bo yakumyawo abaana abagamba bamuvuma n'omuvuma
toli muzadde waffe kitegeeza gwe taata kitegeeza ki gwesaala byaggwa ayagala okubuuza bino so otegera sekawuza ima n'omubuuza kwayo bamu ku basibu wali mubange benkola ki nenga gwe nkusindise mu maka gano genda osomese abazadde bakaaba amaziga ganjagala obateeramu kimu kyokka kutegeera Katonda nange kuntegera nti ndi taata ono maama nga abaana bafuuse ba atheists baliwe bakyo baana basatu ayina abaana basatu bokka ono ayina abaana babiri bokka ono ayina abaana bana bonna bafu gye twegomba okugenda tusaba Allah abawe obulungi gendayo ng'olina omusingi beerayo ng'abaana obasigamu eddiini nga mmwe mukola muli babbeeyi muli banjawulo tuula n'abaana abo olage ekikolo ekigwanidde obalage eddiini eno biidhinihi jalla waala mbawe obulungi nsaba ekitiibwa Allah abeere ng'akusiima era abeere ng'akumalira Allahumma tuli ku ntandikwa ya ddaawa y'omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama twafuna obuzibu n'abaana abo okubasaamu ki twafuna obuzibu n'abaana abo okubasaamu ki twafuna obuzibu obw'amaanyi nno ddala naye twagezaako alhamdulillah abamu ku bo ezo no bakomyawo ebanga ngebandigamba nti bakudimotinga kati abaleese wano mubayige babaleeta no mubayige nabateeka ano mayumba gajo nga tibali eri nabasaako eddiini ogisoma fe batuwanga sente nyingi nyina abaana abamu be naliga nsomesa time nasomesa ku embassies ambassadors n'ambassador basatu be nali nsomesaamu nabaddanga teudala kugamba nti negomba osula ekkololo nenakasiro kugamba nabeeranga era navaddanga ngenda nensomesa ekkololo nenakasiro ngenda mayumba g'abambassadors nemuyenga ngenda mayumba g'ambassadors muyenga nali nsomesa wa ambassador wa Gambia ne ba diplomats abaki aba UN navadda ssebo naye nga bampa ssente nga bampa ssente era ssebo nezitambuza obulamu n'ebirala bingi all in all abaana abo okubasigamu eddiini tekyali nga kyangu naye twakolanga omulimu Allah tumusaba akkirize Allahumma omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ati ojja kubuuza edda kawandiike kitegede ssebo omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallama waaki watandika mubaali mu makage abamu ku bba abasooka okuyiga eddiini eno n'ogisoma ayitibwa Zaid ibn Haritha tegede oyo yali muddugavu yali muki wenijja nosomesa ku baddugavu abaali ne Nabi sallallahu alayhi wasallam n'obukulu bwabwe naki kye baali nja kyogera yali muddugavu ate yava mu family ennangira gye baamujja yali ki kitaawe yali kabaka nga yafuga nini bamukwatanga omuddu n'omutwala ekyo nakyo mukitegeero olwaleero teri muddugavu kizibu nnyo singa naye omuddugavu yenna eyali awo wali Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ataali mulangira gye yava ataali crown prince gye yava bonna abawangane Nabbi omuli Bilal yali crown prince agenda osikira eki namulondo bonna awangane Nabbi sallallahu alayhi wasallam baali basajja nga babadde bagenda sikira bwakabaka ekyo kimu abakyala baali bambejja gye baava Basumayya Babaraka mama wani Ummu Ayman oyo n'abaala bangi abakyala abaali abaddugavu baali bambejja gye baava nga baali banene gye baava so n'olwekyo Zaid ibn Haritha yategeera eddiini eno era bwe wamu ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam biyesiga kubanga yali abambalanga mwana ki mwana we wafunye obubaka mwe mwali ayitibwa Ali mu makage ne basooka ne basoma eddiini bagiyingiddemu ne bagisoma Nabbi agenda otandika okusomesa mu Darul Arkam nga wanaayina batandikise nabo baavanga eri ewaka nga bamaze okunyweza banywezeza ne bajja mu Darul Arkam ne bajja ne basoma abamu ku basookangayo mwe muli ayitibwa Abubakari as-Siddiq radiyallahu anhu Nabbi sallallahu alayhi wasallam fa asarra da'wata naye banga daawa ye musir teged nga daawa ye yakyama emyaka 3 nga akola dawatu sirriya akola daawa yaki yakyama ma rijal n'abasajja enkwatangabo omwali abavubuka ngani Mus'ab ibn Umair oyo naye yali mulangira mu kibuga Makka nga munene mumusomeeko genda bugenze munaka oteekemu omu ku stories ezisinga okubanga ziri
zinyuma ziwooma okusomako. One of the most driving stories naddala ng'oli muvubuka okusomako ye Mus'ab ibn Umair. Aslama nga muvubuka muto naye nga mwana ava mu family esinga obugagga. Ekimu kyeyina ekyenkizo engatto ze n'ebigongo ezaavanga China nga factory made customized. Teri mulala ayambala ngatto ze, teri mulala ayina kawowoke, teri mulala ayina kanzu ye, teri mulala ayina tugoye lwayambala yeye kaza ambala customized. Nikitegeeza ekyo tugende Madina n'ofune kanzu yo wa Abdurrahman n'ojja nawe n'ojama nawe n'ogifiiringa otegedde nga naawe yiyo nga nti ki naye ate Abdurrahman n'okuzanya kati byavanga China ne bijja nga byayambala. Ne aslama yasiramuka n'anyweza eddiini n'anyweza obusiraamu n'atuuka ne time maama w'omugamba nti va mu busiraamu nagamba maama oba maama n'asiiba enjala oba okufa ffa nenze sobola kukola ki va mu busiraamu n'awaayo maama we. Ekyo nno kyali kyamaanyi nnyo paka maama oli yamuvaako nagamba kale naye toyonoona baganda bo naye ati baganda be bamugoberera nabo n'alaba nabo nga aboonoonye bonna ne basiramuka abooluganda bonna. Maama n'ava mu mbeera nga tabitegeera. Baganda be oluvannyuma lwa Ghazwat Badr baamugoberera, oluvannyuma lwa Ghazwat Badr waliwo baganda babaakola ki abaasiramuka Mus'ab ibn Umair. Oyo Mus'ab ibn Umair gwe boogerako yasooka okuba ambasada w'obusiraamu ku myaka 18 19 gw'olina emeka. Nabbi yalekawo Abubakar n'alekawo Umar n'alekawo Uthman n'alekawo abasajja abakulu. Andala Abubakar yandibadde asooka naga nti kakamugwa abasindika e Madina naye yasindika muvubuka muto n'amusindika agenda asomesa eddiini e Madina. Abantu b'e Madina nga banywedde bagamba nti fe twagala muntu agenda tusomesa ddiini. Nabbi n'abawa safiru asooka ayitibwa Mus'ab ibn Umair eyasomesa eddiini n'asiramula bakabaka babiri abaali ab'enjawulo ennyo okuli ayitibwa Sa'd ibn Mu'adh ne As'ad sahaba abanene abaali bakabaka Mwanga ne Kabalega bakaseera ako. The two warring tribes baali balwanagana buli kaseera naye Mus'ab ibn Umair ye bakolako omulimu ne basiramuka bombi mu mbeera etaali nnyangu nnyo. Oluvannyuma ne bamala osiramuka Allah subhanahu wa ta'ala n'atebenkeza obusiraamu mu Madina. Nabbi watuukira osenguka ng'asiŋŋaanawo ekibuga kiri leveled, yasiŋŋaana abagenda omwaniriza, yasiŋŋaana Madina basobola omuyimbi atwala albadiru alayina kubanga obwakabaka bwonna bwali omaze setolinga kabonda bakkiriza. Ekyo no tufunamu ekyokuyiga nti ebyatambuza eddiini eno bwali bwakabaka e Madina. Abajinyweza n'abakitambuza bwaki teri n'omu. Kizibu nnyo siŋŋaana Nabbi yasindikanga abagenda okukola ddaawo nga tewali bwakabaka, era n'abagamba nga musookere mu bwakabaka mutuukireeyo. Obwakabaka bukulu nnyo kyovula naffe waffe wano obusiraamu bwatuukira luddawa mu bwakabaka. Kyokka ffe olw'imaani ennyingi tugamba ebyo tebirina makulu, n'oluusi abalina olulyo olulangira n'abali mu lulyo olwakabaka tubavuga buvuzi ne tubalengezza, naye ng'ate emirandira gyaffe n'ensibuko yaffe n'amaanyi gaffe Allah yagateekaawo. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tuwa obulungi notegeera ebigambo ebyo. Allahumma Nabbi akola ddaawa n'abasajja be bali e Makka nga batono batambula bayingira mu nnyumba gye basomeranga musanga 10 eyo bafuluma musawa nga 5 batambula batiputoyinga tebaagala Bawarabu ba Quraish kubategeera nti bagenda wa Muhammad okola ki okusoma. Mubageranga okusoma mwe mwali omusajja omuvubuka omuto ku myaka 19 bamuyitanga Ammar ibn Yasir. Ammar ibn man? Ammar ibn man? Yali mutabani wa Yasir. Yasir ye musajja naye nga akuze emyaka yebba wa Sumayya. Sumayya naye yali mukyala gwe mbagambye yali mukyala gye yava yali mu mbejja naye n'atuuka n'afuuka omuddu. We bamutwala ng'omuzaana, bamutwala ng'omuddu n'afuuka omuzaana n'afuuka omuddu nga tayina rights ze gye yawangaaliranga. Era
master we yali Umayya omu ku master yakolako wansi waba masters basatu niye agenda osiramuka nga Umayya yali mukama we Umayya yaitwa Umayya ibn Khalaf yali master we wasiramukira era ne bafuna obuzibu bw'amaanyi yomu ku bakyala bali basinga empisa mu kyalo oyo yazaala omuvubuka ayitibwa Ammar ibn Yasir naye kiyina ekyenjawulo Ammar ibn Yasir naye obuwanvu bwe nabwo bwalinga bwakyaze nga ne size yali amusingasingako nga alina ku mubiri yali akusingako ku mubiri yali musajja muvubuka nga alina amazima n'obwesigwa yali muvubuka nga waba ayogedde ekigambo antinyoyerako musajja wa nsonga Ammar ibn Yasir nnaku lumu Ammar ava ewa nnabbi okusoma eddiini ssaawa 5 za kiro ajja asaatuuka ayingira mu nnyumba ettala lye ezikidde egedde n'akoona ku kameeza akaliwo katonda waabwe bakatonda obwaki bwa idols katonda n'agwa katonda waagwa n'amenyeka kati Sumayya maama we agenda okulya akoleza ettala nga katonda akoze eki namugamba tukoze eki tugenda funa ekizibu kati bisirani bizze tongo katonda afunye ekizibu katonda kyo atasobola nakundaba mu nzikiza katonda kyo atasobola nagamba ati ndi wano omwana yamugamba ati 19 akola ddawa kwani maama amuzaala katonda kyoyo atasobola kwerwanako oyogera katonda yogera mpola tata utakuwulira haga nti maama nze nkyewuunya okyasinza katonda ono nga tasobola nakakubuulira nga takola ki nakakwata mu maaso nga tasobola mulaba naga atasobola nakuŋŋaama mu nzikira nti ndi wano ndeka tonkoonako gundi kati asobola ayinza kunnyamba ki ebyaddirira katonda oyo yafuuka ensonga atasobola kwerwanako Sumayya osiramuka ebigambo omwana bye yamugamba naye byamuyingira ne bimunywera mu bwongo naga nti nange ashhadu anna Muhammada rasulullah nange nzikiriza eddiini ya Muhammad kati zino essaawa naye nga mwana we wa myaka 10 n'emeka ku myaka gy'olina maama wo omukozeeko mulimu ki ku myaka gy'olina kitaawo omukozeeko mulimu ki tulinayo embeera gye tukuliddemu nga abantu bavuma muli bakafiiri muli kino n'ebigambo ebinene kati tulina tuli wano ku biraali abaana musoma ddiini naye mudde muyita bannabida ababaleese wano okusoma eddiini mutandika okukola ki nze nasomera wano nga abasajja bakaaba amaziga awo naga bano twaba basoma eddiini Haji Musa Katerega mukadde waffe Allah musasire basomanga waliwo yasoma wano kutuba nasoka bida nyina basingana nga bakaaba amaziga naga nti abaana twaba basoma eddiini nga bakimanyi tukimanyi era nga tusuuta mutume era bakimanyi basomye nga sente fe abamawulire ffe tukola ki naye saawa zino batuyita ki abalala batujje mu busiraamu basse essola zaffe naye ffe twabakatogera kale bayogera ebigambo nga si biki temuvumanga bakitammwe osobola okuba n'entegeera eyiyo naye tovumanga ani temulengezanga bakadde bammwe ababazaala baana mmwe mumashekhe mmwe abakulu temugezanga nemulengeza naawe gwe yakayingira mu busiraamu buno si gwasoose muki ofunye ekyebbeeyi busiraamu naye si gwasoose naawe alongoosezza n'obikkane mu maaso kati olabanga buli omu nina byakoze biki nina abange eyo abamanyi okuŋŋamba seeka mayambala ono mugambeko alina okubikako mu maaso naye kati awo tena noga nti akati ekikulu asaala esswala 5 ekikulu Allah wamutya ekikulu kino kati seeka abantu gwe kati gwe bagira abantu kati sooka omuleka asooka anyweza esswala emmeka tukyalina abantu baffe mu famire nga sebanaana siramuka aye tusembezayo bano abasiraamu ne tubajja ne muki omuvubuka myaka 19 afuuse ensonga maama wokukola ki okutoola shahada namugamba ebigambo mu mbeera nga nnungi si yakumulengeza si yakumuvuma maama asobola okutandika okusoma Quran
asoota ndiko kusala asoota ndiko kusala kechiro asoota ndiko kusoma darasa asoota ndiko okulabira bamulekwa asoota ndiko kuwa zaka kitaawo wa mama wo balina sente tebawa zaka tebawakola ki naye basobola bitandiko bikola nga gwe Allah kwayisiriza olw'ebigambo ebirungi byobagamba byoyogera nabyo obitegedde tugenda abantu bene ebigambo ebirungi eyo nne yenkola y'omubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne rijalun hawla washuban au shabab hawla abavubuka abaali nga balinaanyo omubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bombi mu basajja n'abaki n'abakyala bonna then n'abasajja abakulu bwe batyo bwe baali nga baagala kugatta ku ddiini eno kugisoma gitegeera nagigattako naginyweza nakugifiirako nakussaawo omugongo so si kwawula mu busiraamu mubitegedde nabyo sirikira abannanfuusi n'alanimu okuboogera mulimu ensonga mulimu ebyama bingi inna almunafiqina fi ddariki al asfari naye ono si munnanfuusi kyokka ate gwe tubaiduhu taturuduhu omukogoba amusembezaayo wala muleka jje oba oli awo gy'anaayigira nti kino na kino kikolebwa mu ddiini nga bangi abatandise obikola nga bangi abalongoosizza ennyambala olwaleero naye nga nkwata yammwe gye mbakuttemu ennungi nga bangi abakyusiza mu busiraamu bwabwe nga bangi obusiraamu ababutadde mu nkola olwaleero nga nkwatayo nnungi nga bangi abakyusiza perception zaabwe ku ddiini eno bali bakimanyi nti eddiini esomebwa banaku bakopi basiru naye batwala abaana kati olwaliro baana abageze ennyo babasoosa mu ddiini era bakukubiriza musoose okwasa omwana wange njagala muzzukulu njagala kati muwalimu njagala bazzukulu bakola nga bangi nnyo kati olwaleero abalina entegeera eyawukana kweyo gyewalina naye olwaliro kati bwenna mwakkaanya munkwate ennungi munjogera ennungi munkola ennungi eyaddaawa tegedde basobodde okubanga bakyuka omumeno neegasirwa oba oli awo naawe tewandisomye wajja wano lwakuba jjajjaawo yagamba ojje ku biraali kitaawo nennyoko si be bayimaani ennyo right si be bayimaani ennyo naye nga nina abaana wano nsomesa ddalasa y'abakyala abakulu wano naye baleese abazzukulu naga nti mutabani wange yalemu okukola ki naye njagala abazzukulu kati abazzukulu bonna basomera wano naye nga ttiimu yange y'abakyala wano bensomesa abakyala bakulu myaka 8 myaka 7 bazzukulu baabwe bonna basomera wano bonna bamaking sure nti abazzukulu abasinga obungi babaleeta wano nibasoma eddiini abaana batera ku Islamic Center noga nti notwala basomera gaki naga ati abantu babeera wala tebasobola kujja kale umarubi ejeri seeka eri etya nti essomero ddungi lijja basomesa Quran lijja basomesa eddiini temuvumanga abantu temukiriganga abantu towerabanga gwe la tuzakku anfusakum nga gwe malayika Jibril gwekirako gyowangalira oba oli Bungereza oba oli mu Amerika tolowooza nti gwasinga nabbi Aisha maahum yawangala ne Abu Talib ninga mushrikun qattun tiri atamanyi nti mushriku naye yafiirana mu ngalo zowati nakulu yafa yamfiira mu ngalo zowati sigamba nti atakunakola ddaawo nga ddaawo atandika dogikola naye ngo yakibwako obubaka n'abaala bangi hata fi baiti mwalimu alyahud tegedi sibamalaamu maani kwagala ddiini naye mbagamba ddiini ebere era sport Islam mu practice obusiraamu bwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yasomeseza mu nsomesa gyewandiise nti naffu gyewandirabye nti eriweetu naye yabuteeka mu nkola obusiraamu obwo naawe osobola obussa mu nkola biidhinihi jalla waala butandika naawe otambule nabwo kyusa ewakaawo kyusa famire yo kyuka gwe kennyini tandika naawe ku anfusakum wa ahlikum naara kutandika naawe okwetiisa omuliro n'okulongoosa mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era baaji wano sebo beera n'okwoboka okwerwanako nga seeka essuula yeno mpulira basoma nnyo essuula zino nkizo ki nasoma nazinyweza kati bazirina mu mutwe naye basinga noyinza okulowooza nti hafizu nyina kirasimu ntoyo nga yasumbye Qur'ani oyinza okugamba nti bannange Shuaibu avudde Makka najja
tegedde aji class monitor wavaayo no kanti osoma Qur'an kwekola mu mulimu ojja kugenda okulaba nga ne Zakiya ne yakoze eki nicho no muteekamu kyonna Radhiya ne nga akola ki nundi noteeka mu Luqman kyonna kijja kutambula n'ebisigadde watu mbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aje omu yekolamu omulimu naye ogenda olaba nga akyusizza ekibula abaana bonna olumusaaga bamalira ku biraali nenga nti Mungu ateeke mubaraka naye so akwekolamu ki wano wasoma Qur'an naawe ovaawo nolanga mbutuufu Qur'an ekola ki etambula kwekolemu omulimu ne tukanya kubidiwaza na kukaafuwaza na kuba bantu mu ddiini nga nawe tosobola kusoma wadde tahiyatu enannamiweti togimanyi ne faati enannamiweti tosobola kati basics eziyimirizawo eddiini usulu hadha ddiini tegedde basics ez'eddiini eno tosobola ziyimirirako tosobola zirannamako tosobola kakati ogamba oli musiraamu naawe era gwe oyagala nnyo ki tuleme nnyo okweteeka mu madaala agatali ki Nabbi sallallahu abantu bonna abawange ebitiibwa mu ntandikwa namanya nti abantu besomesa eddiini eno paka Allah yamujja mu nsi ng'abantu bonna abasomesa obusiraamu nga balinga abakayingira ki obusiraamu nga abakwata mu nkwata nga balinga abakayingira mu ki obusiraamu mubitegedde oba waliwo bimu byenyinza obagamba nga biyinza n'ogamba ne balakisingisa tegedde waliwo omusajja omu yalinga waanywa omwenge nga bamukuba embooko oyo no yali Madina nga obusiraamu n'amateeka mwegali mangi naye nga bamukuba embooko naye olunaku lumu basahaba nabo baatamwa ogenda olaba kisukiridde buli kaseera bakomyawo oyo era sahaba yo yakomawo nga yagunywedde amala okunywa n'enkya n'agangayira ne bamukuba embooko 10 ga mwenge daga naye naawe wakafa olumbe lwaki tofa n'ovaawo gwatayiga wabaki fa tukutano tukuwone ofuuse gamba toyina kya abaana baffe ogenda boonoona abantu bonna bagenda kukulabirako nti ojja ku muzikiti ate n'onywa n'otamiira bakuba embooko nye towulira wakafa lwaki tofa n'ovaawo ne bakolima Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti la tal'anuhu temugesa ne mumukolimira ne mugenda bwe temusindikiza muteeka wala oyo nno gwe mulaba gwe musindikiriza muhibbillah wa rasula innahu yuhibbu Allah wa rasula ayagala nnyo Allah we n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutamifu waddanga naye nga yuhibbu Allah wa yuhibbu rasul obunafu bw'ayina sigambe nti omwenge mulungi obunafu bw'ayina ayina obuzibu bw'endeku eyo naye nga tekimugjawo kwagala ani ng'oli waaba n'obunafu nga bwa bwenzi n'oli n'aba n'obunafu nga bwa kulimba n'obula n'aba n'obunafu nga tatuukiriza ndagaano tekimujja mu busiraamu right asigala mu siraamu naye nga ebiseera yemu endagaano akola ki olwo abeeraawo ng'akumpanya naye tekimujja mu ki mize si mirungi right egyetaagisa okuba nga tumudisipulininga abeere ng'aluŋŋama atereere era akola ebigwanidde bunafu bwa bulina kati ebimu ku byakolanga omusajja oyo Nabbi watukira okugamba nti ayagala nnyo Allah n'omubaka we ebimu ku byakolanga omusajja oyo mukimanyi nti omusajja oyo yatambulanga waati n'alengera abatembeyi nga bayisaawo ebyokulya bayisaawo obuntuntu bayina ebintu ebyenjawulo n'atunuulya ekimukubye eno peeni ejja kunkolera naga jinguze peeni enyumidde jinguze sene meka etwala 2 naga nye sina sente wano tugende waka ng'akwata omutembeeyi ne peeni ye ng'agikutte n'amutwala mufe gyogende wuwe yagendanga wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga ya Rasulallah nkufuniddeyo ekirabo masikati wegomba kapeeni kange nkufuniddeyo ekirabo ya Rasulallah nkufuniddeyo ekirabo nti gino nkikuwadde hadiyatun laka kino kyange nkikuwadde ya Rasulallah kikkirize kirabo nabiteranga saddaaka wadde zaka naye ebirabo yakola ki obitegedde ne famire ya Nabbi Muhammad sasa n'olwaleero omuyita basharifu tebalya zaka wadde saddaaka. Did you hear that? Famire ya Nabbi n'olwaleero enabbi yagaanibwa okukola ki naye ebirabo bakola ki
kanda akwata ekirabo nabbi yakwatanga ebirabo ya Rasulullah oka yojibuka ayojibuka hakusanyusiza dipeni nsanyusiza akati ne musajja amadde mulese nga simuwadde sente badesa sente ozimuwe agambe emitwalo ebiri naye sente zimuwe kirabo kyange naye sente zimuwe nabbi nga ayingira mu nyumba nga aseka era omusajja yasekesanga nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam omutamiivu kyenjagademu omuki ayina tayimu wateekera nabbi sallallahu alaihi wasallam muki mu nseko n'amannyo gano ne gakola ki ne galabika mubitegedde oba njagala kuntegera bulungi saa kuntegera bukyamu njagala kuntegera bulungi musajja mutamiivu ne yaish maaku rasul tetukakkanya mazambi g'abantu byonono by'abantu ngambye nti okuva mu ntandikwayo enkwata ye yali ndala nga gyakwata muki abantu nga abakwata mu mbeera ey'enjawulo okuva ku ntandikwa ya ddaawa paka Allah lwe yamujja mu nsi muno yalina enkwata gyakwata muki akambawo ne hadisi endala ya abi umama hadisi ya abi umama nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulaga okuva mu ntandikwa nga akola ddaawa abantu ne bakwatanga atya abi umama atugamba ti omusajja yajja muvubuka ono yeti tafana chaze ono tafana chi ne yajja mbuzikiti naga ya Rasulullah muvubuka alabika bulungi amaanyi alina sente alina naga ya Rasulullah idhin li bizina nzamu itakazina mkawiti nsaba lukusa gweke nyine goma papa mission nzikiriza nze mu bavubuka bakuno nze nzikiriza nyende ya Rasulullah akayumba akaina nsobola okwenderamu nebisikade byonna ndi stable physically fit chemically combined ndi clear sina buzibu ne sente zesobola okuwa omukazi gwenkoze eki gwenyenzeeko okumusima nazo nkola ki mubitegedde muvubuka asaba olukusa ali mu basiti baso aba baddamu ne bagamba munamutunulya onategeera bakwati bobo ensonyi zabakwata onategeera oba tategeera ma tuswala ma nawe vaawo nawe babyogera mu maaso ga nabbi tobyogera naawe biki byoyogedde ebyo ma lekeraawo ebyo byogerwa mu maaso gana totuwemula kusaba nabbi sallallahu alaihi wasallam akukkiriza oyende tokimanyi nti Allah atugaana okusemera wala takrabu zina aya bazijje bakoze eki tuli madiina awo nno nabbi yakola atya sallallahu alaihi wasallam yamuyita wis adna yamuyita wis fa ajlasahu ala fakhdhayhi ash-sharifa namutuza wano kuki ku bisambi bye omuntu gwolida ku bisambi kuba mukwano nenkwate bayanjawulo otuso omuntu wano obako kyomugamba mukyala gamba mwami wange jankulereko omukyala aga nini gwalida omwami namuyita omwami we mwami mukyala jankulereko wano byamugamba ebyo byonnaawo nga mutuuzizza wano hajati kiki ng'olinga ebyo byokola salamu alaikum Allah agwe baraka ya rabbi kumutuuzaako omutuuzaako butuuzaano nabbi yatuuza sahaba oli abadde asaba olukusa olwaki abadde asaba olukusa nabbi yamutuuza sallama wano namugamba ebigambo bino wammanga namugamba nti atuhibbuhu li ummika hadisi wetweri ebyo obyagaliza singa babadde benda ku maama wo ng'olaba kikunyumira ne bamukwata ne bamwendako ng'olaba ntabuka mpulizita omuntu ate singa abadde muwala wo agubendako nga naawe muwala wo naye goyina mutta simukkiriza ate singa abadde mwannyoko ebyo obwenzi wandyagadde oli naamwendako ng'otunula oba n'obitegeera amutuuzizza wano
mbitegeera lwaki mubaga abantu lwaki tukayuuka lwaki tuboggula lwaki tukosa those words okosa that tongue olugoba buli omu yenna lwaki obeera mukambwe ena ddiini iyo okugwa alaika albalagh tuukiriza as simple as that otegedde gwe kyosomye kyoba otuukiriza kale nze oze mu muzikiti ono wano sirabye omusiraamu naye kamalega gabasaaza kati hadisi nabisoma zibasomesa hadisi nzibonye ekitiibwa zisomesebwa abasiraamu naye kamalega gabasaaza oli yasoma nagema bamutwala ku muzikiti omugagga yennyini azimbye omuzikiti mubitegeera oba omugagga yennyini azimbye omuzikiti najja n'asalirako omuzikiti kwolwo naye oli bamusindise okuva gye bamusindika yajja mu muzikiti guli awo ndakasozi omugagga atudde waliwo ne sheekhe wange omu Ssekaseganga nga naye atudde awo kakati ono kubasindisa okujja osaaza ejjuma era nikobagamba tunudde wano temuli basiraamu mwenna abasala ebirevu ndabye nga wano tewali busiraamu wano mwene mufaana wemuti natandika okudescribinga buli omuki sina kyensobola basomesa kati mubasomesa esi mutera kusobola kutola shahada mwe basiraamu bapya lekati basomesa hadisa nabbi naziga abasiraamu lekati mwe temuli basiraamu bano balaba Mungu atusaasire ya Rabbi Allah atuwe bulungi ebyaddiira kamalega basomesa amalega basaaza nalinnya ekituuti n'asomesa hadisi n'amala ejjuma n'agenda nga gagamba nti wennaasayira musoni nja kunyiiga njena tutamwa ne masidi njibajjeko nyena giwa Allah naye asigera kudda mu muzikiti guno era takyasayira mu masidi gye yeezimbira yagibalekera abawa transport abawa ekyemisana n'ebisigadde byonna akola ki abikola naye masidi yeezimbira akola ki muyamba buyambi bantu saba Allah tusaasire ya Rabbi enkwata ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ndala okuva ku ntandikwa enkwata y'endala gyakwata mu basahaba abaagazisa okukola omulimu gwennyini ogwe gwakola abaagazisa to propagate right abaagazisa nti message eno must be disseminated to another generation abanaddawo ina okuva mu minjirin ila jirin abanaddawo oluvannyuma lwaffe balina osigala nga bakyakola ki naye mu mbeera ki okuva ku ntandikwa paka ku nkomero mbagambe eno ya hadisi ye Madina akutte baswaba yandigambe nti gwe oli mwenzi kankuba emigo yamugamba nti okyagaliza maama wo okyagaliza singa babadde bakikola ku muwala wo singa obwenzi badde bayenda kunywa nnyoko ng'olaba ntabuka nzita buli omu nze Nabbi namugamba sallallahu alaihi wasallam wakadhalika bw'oyagala okwendako maama wa gundi muwala wa gundi nabo balumwa mwennyina wa gundi singa wa gundi bonna balumwa bw'oyagala okwendako naga sigenda kuddamu kwenda wallahi sigenda kuddamu kwenda Nabbi namusabira edduwa Allahumma hassin farja Allahumma ihdi qalba wa hassin farja fahasna islama Allah mulungamye olongoose n'obwerere bwe omutamise byonna n'afuluma ng'agamba nti wallahi sigenda kuddamu kwenda sisobola kusembera bwenzi era obusiramu bwe bwalongooka n'empisa ne zirongooka naye nga muvubuka n'asaasanya eddiini eno bavubuka abawangana omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu myaka egijo what have you done
abantu bamwe benda mubalaba banyoko benda obalaba right naye olwana bulwanyi nabo okuba mukubi abaana bo bakola be bakola ng'obalaba but obakusite mu nkwata ki. The most important thing, how do you address those people? Approach etya saba Allah tubitegere ebigambo bino. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wachi wakola dawa okuva mu ntandikwa Darul Arkam ne basahaba abo mu mbeera etaali nyangu bonna ne basoma eddiini eno. Wano we tuli naffe tuli mu Darul Arkam, naffe tuli mu kusoma ki tegeti abali ku mutimbagano bali mu Darul Arkam. Oluvannyuma Nabi sallallahu alaihi wasallam yamaliriza oluvannyuma n'emyaka 3 nga Umar amaze osiramuka n'agamba nti alasna ala alhaq, sifa abali ku mazima lwaki twekweka ono amaze ofuna ku basajja ino yabasanga ne mu dduwa ebino nabyo bikulu saba nakano ofunemu ekyokuyiga kubanga ku kyalo kyammwe ne mu family ulimu abantu boolaba nga bamugaso singa abadde basiramusi omuga Museveni wabasiramusi tagasa ummeeno niyo kimanyi nti abasiramu bangi bakolimira mukolimire family ya Museveni wesiramuka tagasa ummeeno oliwanyiza wano agamba nti nabo basabira okusiramuka abo nabo nga bali tegeti oliwanyiza nga tiseka naawe toyogera ku ebyo olwo nali nsomesa ku Bush nuka musabire Bush asiramuke seka nasobola nali Makka oba nali wano naye nsabira ko nga nti bana abo baba basobola kati wale nasembyo kwogera nga nti Trump asobola osiramuka tasobola seka nti akati gwe ora baba musinga bakola ki hatta unzila fihi bil Qur'an aya za Qur'an zakka kubbo tegedi olw'obujemu naye Allah nakola ki nabalungamya fa'adahumullah wakad unzila alayhim alquran aw fihim alquran Qur'an jakka kubbo bitegedde oba mubitegedde ani asumagira assalamu alaykum sembereno bino bitubasomesa byembasomesa bino njagala byemba mugenda okukola ki mate mu abathanawi mugenda kufuluma wano twagala obusiraamu bwe mugenda okuteeka mu nkola nga sibwa kujja bantu mu mizikiti bagoba mu mizikiti kutta swala zaabwe nakutunula loga nti wano tewali muki wali musiraamu gwe ka musiraamu wali masjid gye nali muwulira nti wallahi nsinganya omusajja alina imaani eringa eyange naga nsanze omusajja wali alina imaani ekola ki nakwata bukwasi nga tunentambula nabasijja nalimu nambala okwogera byanga sijja mulinda kumalayo nakwata bukwasi ki alina imaani eringa ki wallahi omusajja alina imaani nayogera ebigambo byazzaako nga sijja kulinda ngenda kunakuwala naye kamusabira akole ki kubanga waba alina wayimbiridde agasa ummeeno temukulimiranga bantu oli wabanga alina kyakoza kyagasa ki niwe bakunyizizza muleke musabire Allah akole ki kubanga bitukola ebikolobero bingi mu nsi muno kimwefuula mulimu malayika muli bantu abnau Adam buli mwana Adamu kullu ibn Adam ni mwana Adamu yenna muki neka dugwe nolowooza abantu babere malayika kyokka ate abagala bali babere malayika ate bo bajjudde amazambi mangi Mungu n'amala kubikolako bikuzi ezimu ku hikima z'okuwambala kyekyo tulandabe tusatara kati ne mu bulamu bwa bulijjo mu bikolwa byaffe Allah alina byakola ki byatubikira atwambaza n'abanga toteina omwe asobola biraba nga asobola kulaba kiki ekiri munda nga singa ovudde bagamba ogundi afuuse mulalu kanaawe oba obikkula obumego bwa banno era oli ayinza okulanya ogundi ofuuse mulalu lwaki obikkula munno muleke saba Allah tusaasi ya rabbi Allahumma nakumiwa badde mba agambye ki waliwo gwe mbadde mbaleetera nensoka ngaziwa muukaawo nina okusabira abantu abamu abaki ab'enkizo awo tulinamu ekyokuyiga Umar amala siramuka naye nga naye yali dduwa ya Nabi Muhammad ekyo mukitegeere nga si musiraamu mushiriku yali mu binnya eri ummeeno baton nga buli omu yenna mutya buli omu yenna namuwa ekitiibwa
Umaru ayogera dobozi lipatu ko bwatu singala ddu singa ne pologomo kola ki Umaru ayimira ubwo omuye kay nga tosolo mwenganga ne mba muli jeddamba Umaru ne mufuluma mwenna nga mwenna abenganga nga sanna basiramuka mumusoma ko busomne mukono nkomya o just yao la Umaru yali munene nnyo otegedde olwekyo kiyali nga atiibwa waba avuddeyo wati nga wayogera umanyi Ssekamuzata yayogera ng'ekigambo wano ani atamutyanga ngera abantu buli mwalinda Ssekamuzata agamba ki ensonga ennaku zino abantu babajje ku busiramu tulabye nnyo Ssekamuzata Allah musaasire bannange Ssekamuzata abakubanga waali samu tumandi bujogeddwa we butyo si bati bagamba yali ng'ogu tegedde naye ng'ekigambo kibwatuka kisinga n'empologoma ogu ate nga Allah amwogeza ebigambo olwaliro buli mwagamba Ssekamuzata singa abaddewo byonna yabyogera ne bikola ki kati olw'okuba nti musajja nga talina corruption obusiramu yali abuweereza nga talina ki corruption tanoonyamu ssente wabula anoonya Allah kola ki it was obusiramu bwe bwali webuki Allah musaasire ya rabbi n'abamufaanana we batyo Allah musiima mubitegedde Umar nabbi yasobanga edduwa n'agamba nti Allahumma a'izza al-islam bi ahad al-umarayn aw ihda al-umarayn ay Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba oberenga obusiramu buno obusukkulumya obutuusa butuuke ne Uganda obuwa amaanyi era Allah obuwe n'omu ku Umar abameka one of them baali ba Umar babiri Amr ibn Hisham gwe tumanyi nga Abu Jahal mumanyi nga ani gwe bayitanga Amr ibn Hisham yali ye enkizo gy'alina nga si wa amaanyi mu kulwana naye nga kakensa strategist kakensa ali intelligent kakensa nga bayita ba think tank himself was a think tank omu yekka bw'ati asinga abasajja 1000 abali waawo entegeera ye ayogera ekigambo kironyo ekiti nga kibuuna buli omu yenna amalira Abu Jahl otegedde amannya ge bamuyitanga nga mu kaseera ako bamuyitanga Abul Hakam olwekyo kyeyina nti yali wanjawulo mu magezi nga n'entegeera yaki yanjawulo eri mu ddaala lyanjawulo Abu Jahl agamba ki Abul Hakam agamba ki kaseera ako kati Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'asoma edduwa ayi Allah obusiraamu buno tukusaba obukuze era obusitule nga obusitulira ku mikono gwa omu ku bawumaro ameka tiyasaba buwumbi yasaba omu ku bo kitegedde yasaba omu ku ki tiyasaba baki Allah n'amuwa abwatuka Allah n'amuwa batal n'amuwa atiibwa Allah n'amuwa waita shujaa atatya alumba Allah n'amuwa omusajja atalina corruption nga si mwangu wakwabya ayitibwa Umar ibn al-Khattab Abu Jahl tiyasiramuka yasigalayo era n'amannya ge ne gakyuka ne gafuukibwa Abu Jahl min Abul Hakam tegeti lakabu yali Abul Hakam najibwamu bano yali kunia najibwa bamuyita Abu Jahl kati amala siramuka Umar wasiramuka siramuka yali yanjawulo wetuba tusoma ku Umar yekka insha Allah taala tulitegera Umar yani insha Allah yekka kati wamala kusiramuka nabuuza alasna ala alhaq tetuli ku mazima sifa bali ku mazima nabina mga yefe naga ya Rasulullah yesawa tufulumira wachi twekweka wachi tubira mu Darul Arkam wachi tubereyo tewali masjidi Darul Arkam ekolanga omuzikiti kolanga essomero lyasooka ngeno Bilali Kasulu yali agisimba yazimba wano zinembawo ze mulaba zino wali olwawo lwasooka luli ngofulumi wabweru awo olwawo lwasookera ddala wano kulumba kuyasomera ne Seeka Kayongo yasomerawo okwo n'abalamba Maseeka abakulu awo mu maaso awo nga basomesa Maseeka Abawarabu nga bajja ano nga basomesa mu around 1934 around masjid eno wetokera ki wetekebwawo obitegedde etekebwawo mu myaka egyo abamu bamanyi driving and bayiteka mu myaka gy'enkaaga it is beyond that Haj Musa Kateregga nannyini sima musingi gwa wano gusooka
n'okusomba amayinja n'okusomba omusenyu n'okusomba seminti Haji Musa Kateregga yazala Seeka Musa Seeka Kasimu Musa Ndawula yazala Seeka Imurani Kawesi tegedde n'abasikadde mu mashayikh Seeka Haji Musa Kateregga nanyini zima masjidi eno ngali wamu obanga mukoddomi we Musa Kasule yamutuma yayina mmoroka yeji yavuganga n'amaana afuna labiyoni n'abanga byakola masjidi nezimbibwa around 1934 early 30s don't late 30s eno masjidi masiko bitegedde obitegedde waliwo ekyama ekyanjawulo ekyaliwo Musa Kasule ng'azima masjidi eno abasajja bamisango abasajja basita n'abaala abagagga bamuno bagamba nti baleete nabo omusenyu ne bulooka n'amayinja nabo bafune ku mpeera yabisinga nawe enkeera ng'amaze obbireeta bona babitikkanga Musa Kasule babitikkanga Haji Musa Kateregga babitikka n'abiyiwawo kati yabisinga wo Musa Kasule aba yali amaze olunaku nga tajja n'abisinga nawe enkeera nga nti nagani yatadde wano bulooka nagana amayinja gani gana amayinja gani temuwulya bulungi mutusonyiwe bannange naye olulungi okuddako maike ejja kuba ngeri kiriya Haji Sudaiso ono ebimifulanyinga nga kinkoze bubi nnyo saba Allah abawo bulungi ya rabbi ne kanumaliriza tugenda mumaliza mu 10 insha Allah taala Sudaiso ono yankoze obubi tasobodde kutuwa kazindalo bulungi ne insha Allah next Sunday tujja kuba tutambudde bulungi biidhinillahi taala tweyanziza mukadde waffe sebo Abu Ayyan Sheikh Kalantani omuyizi wa Bilali omu ku bayizi ba Bilali abakulu senior amir we London sebo we bali kubaako Abu Ayyan atenga muzzukulu wa Musa Mudde mutabani wa Yunus Wuta Naziba ndoza njogedde bulungi onungamiza bulungi waliwo omusajja we amanye bye butambalo bulungi agambe nti sebo yogedde bulungi owesseeta azikibwe seeta aba mu family nene esinga abo wali mu Uganda ya musajja Musa Mudde esinga kuzaala abo wali mu Uganda ati yali mukwano gwa Musa Kasule Mungu amuwe bulungi ya rabbi sebo badde nanya nakulungamya wajova nena kusima Allah kusasira ya rabbi lako bulungi mufunze nga tumaliza masjidi eno musajja ono yaginako embeera nga ne yali jealous nga ina agala gyekolerako yekka n'essomero so nasaawo essomero nasaawo ne masjid ekolenga essomero ate nga omuzikiti Darul Arkam naye wetu yatandika nekolanga basalira basomera ne bakolera ebisigadde era maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam muyajja abasajja abanene era eyo mu Darul Arkam Umar bin yatolera shahada mwamalo jitola shahada ye emaze okunywera nabuuza mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam anti alasna ala alhaq sifa bali kumazima then Nabi sallallahu alaihi wasallam namugamba yefe oluvanyuma Allah namukiriza okukola dawatu aljahariya abamu dawatu sirriya uyagendera ku Mount As-Safa nakunganya abakuraishi bonna ya mashara Quraish abanga bakuraishi mwenna nabagamba ebigambo byabagamba ebyali speech yali driving ennyo so kana yogera jebali gali eloquent buli omwina naawulira n'amatira n'agamba nti njogera nga yakyagulanyi yogera nti abantu ngati naawulira n'akola ki ali abasajja bano baagala kwogera tawulidde buli yogera ku Kyagulanyi ng'awulira ng'akola ki awulira asanyalala kale Mungu atusasi ya rabbi yali eloquent Nabi sallallahu alaihi wasallam ngali ku Mount Safa nababuuza nti bannange nali mbalimbyeko nti nedda nali mbakumpanyiza nedda obadde mufenga oli wa mazima gwe as-sadiqul amin naye kati bwe mbagamba nti mabega w'olusozi eriyo ensolo yagala batakinga mukkiriza nibamugamba nti ye tosobola tugamba kya bulimba gonna goyogera ge mazima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabagamba okuva n'olwaleero ndi mubaka okuva eri w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yantuma gye muli era ayagala mwenna mubeere basiraamu mukkirize mu w'ekitiibwa Allah muleke awo okusinza amasanamu n'ebisikadde naye bagamba bonna engeri gyeyogeramu speech yali makula nnyo gyeyogeramu
yali mpitirivu nnyo nga nnungi. Bonna abaaliwo ebigambo baabiwulira, bonna ne bakakasa nti mazima meereere. Omusajja omu agenda okulengera nga bonna bayitise, bonna nabbi abamatizza, era bonna almost baali close kwogera kigambo la ilaha illallah, kubanga baali bonna bakkiriza mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olw'empisa ze, karakita kikulu nnyo agenda okukola daawa, karakita kikulu olw'empisa ze, kuba baali bamumanyi as-sadiq al-amin, yabadde amala ensonga zaabwe n'ez'entalo ze bayina, okukayana kwabwe kwabadde bayina era yabimala, gwabadde bateresa ebitereso n'ebirala bingi. As-sadiq al-amin, musajja wa mazima. Kati kyabagambye kyonna mazima meereere, era bawulira message eyo. Akati ono agenda okulaba nga bano bonna bayimatidde, n'awanika omukono n'agamba nze nna kye ŋŋamba, nze simatidde. Mumanyi awanika omukono? Mumanyi awanika omukono yali ani? Abu Lahabi awanika omukono agamba nti nze simatidde nabye simatidde. Naga nti aha, alhadha jama'atana ya Muhammad. Mu ngeri yake ennyinyimbwa, waliwo omusajja wano ayogera yennyinyimbwa, mumumanyi. Kati mu ngeri yake ennyinyimbwa nakukakkanya, alhadha jama'atana, Warabu nno wamanyi nno nga bayogera enjogera ya tahqil ey'okukakkanya, balina engeri gye boogeramu nga yakukakkanya. Alhadha jama'atana ya Muhammad, mu byonna osazeewo tukuŋŋaanya kutugamba bisonga ebyo, ensonga lwaki otujje ku mirimu gyaffe n'otuleeta wano, ensonga lwaki otukuŋŋaanyiza ffenna wano ku Mount Safa, mwe tumanyi oyina ekyamakulu. Tabban laka ya Muhammad, lwaki naawe tofa n'obusaanawo? Perish oyo Muhammad, naawe zikirira, wakafa olumbe, naawe vaawo, twakoowa abatusumbuwa kati tuli kuba Katonda baffe, naawe bokola ki? Naye nga for 3 years agimaze ng'ali mu hiding, asomesa eddiini eno ng'ali mu ki? Mu hiding. Waliwo ebintu ebimu nga bikyetaagisa okubikka, ebyo nno bikulu bitegeera n'eri wamaseeka. Waliwo ebintu ebimu ebyetaagisa nga bikyetaagisa okukola ki? Si buli kimu kyonna tukijjeyo, otherwise tunaabijjayo tujja kuba tuwadde omukutu ogumu guliko X ennene, omukutu ogumu ebigambo ebyokukola ki? Si buli kimu kyonna kirina okuvaayo okuŋŋaanye ugane nti manya ebimu birina kukoma mu kiraasi, ebimu birina kugambya abantu abo b'osomesa bokka bikome kwabo, naye buli omu yenna ali mu kwerikodinga. Bwe woolikodinga tebagenda kukutegeera nga gwe oyagala bakutegeere. Kubulya mazima, genda mu kiraasi ku biraali, abaana bakwawutirizoninge, basomese, bakubuuze, bakole batya, mu disikasinge nabo. Kuŋŋaanya ttiimu y'abo walimu, tokuŋŋaanya bano bali irimu ya wansi, ate bw'oteekamu ate irimu eyo nnene. Bonna ndowooza mubiraba n'ebitambula mu nsi wano, bantu kuteeka message weetagenda, tegendawo, si yaawo. Tugenda tuwunzika nga bakujje mu Busiraamu, tuwunzika nga bagikafuwaza, tuwunzika nga bakwabiza, tuwunzika nga gwe badde bawa ekitiibwa gwe wenna bakutadde mu ddaala ng'olinga ataasoma. Ebyo bitambula ku mitendera mubiraba. Nolwekyo ebigambo ebimu ebyogerwa irimu emu tezigibwayo. Simanyi nabbi Aisha alinga mu munankani mu nsonga namugamba weerapinge, simanyi biki ebyo byonna Hespa neyenyweza, eyo irimu tejibwayo. Simanyi nali mulamanzaani nabbi nga akola ki? Oyogera ekigambo ekinene ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam, abantu bajja kutegeera bulala. Genda mu kiraasi, abaana bano abasoma tegete abo oba abalevuyo omugenda okunnyonnyolagana ensonga ez'enjawulo. Nzenna lagina zengoberera zirimba mashaikha abanene bamanya tula mu malungu eyo, batula mu butiti, batula mu kaseera akaki, batula mu malungu eyo ne badiscussinga important issues, very important issues. Naye bamashaikha abanene mu nsi bonna bavaayo, mu nsi yonna tegete bonna abali mu bavubuka, abasajja abakulu, abakadde, buli omu ne boogera ensonga ku nsonga, buli omu bamuwa akadde ku nsonga eyo gye bagenda okwogerako, ne bamuwa discussion n'agyogerako, ne bavaayo nti bino bisigale wano, oba ebimu mubihadhafe, mubikweke, temubissa ku mitimbagano. Ogenda olaba nga boogedde ebigambo binene
nenge ebimu babikwese era ne bakyogera nti ebimu bikwekeddwa sebijiddwayo but some of us twagala buli omu atumalireyo emisomo egimu mugireke tegimuteeka muki mu lujjudde nsaba ekitiibwa Allah atotegera ebigambo ebyo mubitegedde bannange maliriza ngamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamukakkanya awulira nga akakkanye Allah amusaaka essula oluvannyuma lw'ebbanga ettono tabbat yada abi lahabi wa tabba nabbi yali afurizinze ng'alabanga omusajja muwangudde kubanga abantu bonna batambula ne bavaawo bonna batambula ne bavaawo n'asigaza bali bokka abaali bamukkiriza nonna ne batambula n'agamba nti kitegeeza nabbi yawulira nga aweddemu amaanyi Allah n'assa essula eri tabbat yada abi lahabi wa tabba n'omulimu guno ogwa mukyala ayitibwa Ummu Jamil mukyala wa Abu Lahabi gwe yalinga akola Ummu Jamil ogw'okuteeka empitambi okuteeka amaggwa n'okukola ez'omuliro mu lujja lwa mu kkubo lya nabbi n'okumulemesa okugenda okukola daawa byonna Allah byonna n'abissa mu ssuula eyo everything kye baakolanga ale persecutions zonna ze baakolanga methodists ze baalinga bakozesa otegedde to persecute the ale converts zonna yazissa mu ssuula ezo n'alaga nti eddiini y'obusiraamu ey'enjawulo bano ne nabbi omulimu gwaliko gwa daawa gwe gw'enjawulo bano byonna bye baliko tebina makulu ate mulimu nsonga saba Allah atuwa bulungi nobitegeera betufunamu awo omuntu kabeerenga mukyamu atya musse mu dduwa mubitegedde oba abali Bungereza mbadde musabanga edduwa namufune akulembeza abasiraamu Sadiq Khan si musiraamu kati tali Bungereza wali okisuubira nti mu kibuga kya Queen musobola okubeeramu nga akulembera Sadiq Khan awamu n'ekyo nga immigrant right abali mu America namwe munatujulira e New York City omwana waffe wano tazaalibwa wano kyali kyesoboka everything is possible nga musiraamu yavuga New York City emu ku bibuga ebisinga okuba eby'omutawaana mu nsi bifugibwa baki basiraamu olwaliro bonna si originality bazungu si baju n'amaanyi amangi gabadde bataddeko okubalemesa Allah yagambye kiki mubitegedde oba nolwekyo ebigambo bino tusseemu edduwa yenna gw'owulira gw'otamwa gw'olaba nti akola ekinene nnyo kano nawe mukolimira kubanga alina ku migongo gye kuliko abagenda kola ki nze n'omusajja wano yali muzibu nnyo wano waffe Bwayisi nga buyamira katuuti akolimira obusiraamu n'akoli buli kaseera mulokole nnyo naye munnange nsomeseza abaana b'ekinaawa genda okumaliriza ng'omwana omwamu tuwadde egeti omwana omwamu tuwadde muvubuka yamuwasa musiraamu nnyo namusomesa mu kirasi from senior 1 paka senior 6 n'asoma university n'agimala n'aleeta ne bampita nze n'okuwoowa tegende nga nseka kusayiwoowa egeti nembuliira naga ndi oyina okubeera obulamu bw'omwana era mbugoberera ensonga zonna mubitegedde n'abaana bangi gye bali so nsabira abantu abo Allah akole ki abalungame okusabira omuntu omwononefu nabbi kiyakola ku Umar ibn al-Khattab Allahumma a'izza al-islam بإحدى العمرين أو أمك وعمر عمك أبابيج بس كل أبو سلام بنو نمك وعمر عمك أبابيري الله سبحانه وتعالى نشكره إلى عمر ناكل من مقامان يفايو دعوة الجارية نفايو سام نمك نستبيش على وقويك abantu abo tubeetaaga mu ummeno bakalanta ne tubeetaaga abayimirawo ne bayimirawo nga baamiru nayimirizawo nga abasiraamu nakunganya bannayuganda tubeetaaga n'abafaanana twetaaga bakagombe asobola okuyimiranga nti nzigansaasanyize wano obusiraamu twetaaga n'abalala wolgi kolerawo obusiraamu laga nti obusiraamu bulina okubangola ki butambula kozesa biini ze ez'enjawulo ojja kubanga Umaru ibn al-Khattabi radiyallahu anhu oli mu profession ki oli mu myaka emeka oli mu status ki oli mu ki oli mugagga oli muwavu twetaaga nnyo embeera n'abantu abagenda okubanga bongerayo obusiraamu mu maaso biidhnihi jalla waala nabbi watu yakola daawa ye mu mbeera ne basahaba abanafu baalimu abaavu baalimu abagagga baalimu abamanyi baalimu abasoma baalimu abatasoma baalimu bonna baalimu bonna abakuŋŋaanya wamu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama abaavu kano kewunyisa kano kaali nnyo Madiina baatulanga masjidi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama e Madiina nga be basingamu tegedde nga abali awo nga bibiri ahlu suffa n'abalala abasiŋŋaana ngaawo ne bajja ne batuula awo nga bo babeera awo bo naye zimu ku nsonga lwaki omulembe gwa nabbi yabalekawo abaavu ne babeera nga batudde awo
ahlu sufa ugenda masjid ya Madina uyingira wali ugenda murawudha olaba we batulanga right space yasigalawo abantu abo batulanga abavu abanaku nga tebakola bali na nabbi kuba wanabalabirira tegeti abo benyine abagamba nga dhahaba ahlu duthul bil ujur aba abavu bali we bacho naye zimu ku nsonga lwaki basikala mu muzikiti Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ayina abantu balina okusomesa buli bakasero bakanga bukka messaging echakka nabbi nga betaaga to disseminate that message. Alright, Abubakar yava nabbi wamala okufa Abubakar nasika emyaka Abubakar yali agenda okumala kujala mitono ngera kyabetaaga obusiramu no consolidating obusiramu buno bunywere finally Abubakar wamala okuvaawo Umaru nagira iragamba ye obusiramu transformation kati wakyali Abubakar bukka tokyali ndalo za kulwanibwa tanibwa mu mugende mukole muve mu mizikiti teri zakaya mmwe watu yakola Usilamu ne butambula era ne bubera bwa amaanyi nnyo nayongera amaanyi saba Allah tuwe bigambo tubenga tubitegeera jazakumullahu khair mwebale kubaka abaddeko Allah batuwera obulungi n'abasobodde okujja mu class saba Allah mwenna aberenga abasima tukomyawo nnaku lwaleero mukirize tukomyawo omusomo gafugwa lwaleero twatunuulya ku ddawa y'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne rijalun hawla n'abasajja abalimu n'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam enkolagana ye nabo n'ebyo bayitamu mu mbeera zonna byonna tujja sobola okubanga tubasomako insha Allahu taala nolwekyo rijalun hawla mwali mayambala webali bakagombe webali ba aida webali bakalantani webali basara webali and others are there bachibirige webali rijalun hawla mwali mayambala tegedde webali baji makumbi webali they are there balinze abasajja abo n'abakyala abalungi abo wangala bayina kuyiga mucha kuyiga ki mubali abali Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama nsaba mukize tukoma onako lwaleero ina kyabuzo solo kibuuza mu dakiika 3-5